What's his name? What's the name of your council? Yes. Council is he here for you? Yes. In the areas of Kampala City or thereabout, using the computer via TikTok account TV10 Ganamazima, sent or shared information with Ali Mugisha Mugire. The Deputy Inspector General of Government is a wetland grabber, which information was false and likely to ridicule, degrade or demean the said Anthony Mugisha Mugire. Kigambibwa nti gwe gwadde Ssaava wakati w'omwezi ogwa July 2025 ne August 2025 mu bitundu ebya Kampala n'emiriraano ng'okozesa mutimbagano olwa akawunti ya TikTok TV10 Ganamazima osaasaanya obubaka nti Anthony Mugisha Mugire ng'ono yamyuka kaliso wa gavumenti nti mubbi wa ntobazi era nga obubaka buno si butuufu nga ekigendererwa kyabwe kyali wali ogenderedde okuttattanya ekitiibwa ky'omukyala Anthony Mugisha Mugire. Do you understand those facts? Then on your director of Ombudsman Affairs mu office ya kaliso wa gavumenti yafunye obukadde bibiri ku lw'omukyala Anthony Mugisha Mugire omukyala yamyuka kaliso wa gavumenti okusobola obutaggalawo project y'okuzimba oluguudo ekitali kituufu. Do you understand those facts? Is it true?